ndozeeko maze lwakubanga nti sirina muntu asobola okunkolako so ebintu ebyo singa nfuna omuntu n'azikolako obulungi ziba mpanvu nnyo. Olaba sizikozeeko omuntu asaasaanira bulungi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Era nkomyewo ku enviiri byaffe. Mulaba nga bwe zifaanana. Nazinaaba luli. So kati enviiri zo oba olina okuziteekinga care oba toteekinze care oba ogenda endinga up ng'oziruuzinze. So kasita ozireka bw'oti ziba ate nazo tezirabika bulungi. Mukitegeera bamikwano. So bulaba nga enviiri zo omaze okuzinaabamu osobola okuzikola bw'oti oba n'osibamu obugundu obutono. Video yange eyo gyeri nga mbukola ki nga mbukola nga mbuteekamu. So nze nazikola bwenti bwe naagenda okukola stitchwa oba okukola hot comb kisobole okukola kisobole okunyanguyira. Kyova olaba zirabika bwe ziti. Era oziraba nti zirabika bubi. So nkomyewo nga ngenda kubalaga ku machines ezimu ze nkozesa ku nviiri zange bwe mba nfunye ku time yange oba bwe mba njagadde okukola ku nviiri zange okulabika obulungi nga sirirezi. Zino enviiri bw'obanga tolirezi mukwano endinga up ng'ozisazeeko kubanga zo zikooya ate ziruma. Naye Abaganda bagamba nti kyeyagala kikuseeza. Kati oyinza oziraba bwe bati n'olowooza nti si mpanvu. Abaana abamu bwe banaaba mu nviiri nga mbagambye bagamba Joanne enviiri zange ziba mpanvu nga sinazinaabamu naye bwe mmala ozinaabamu ne zinyimpawala. Kati olaba enviiri nange zange kasita enviiri zino omala ozinaabamu zinyimpawala kubanga amazzi gaba gazigenzeemu. Mukitegeera bamikwano. So zino ziri nakyo teziri straight bw'omunaabamu asigala muwanvu just ne bw'omukazi asigala muwanvu kubanga ye abeera ali mu relaxer. Naye zino nakyo so bw'ozikolamu hot comb era ne wezigendamu amazzi ziba zirina okudda wansi. Mukitegeera bamikwano. So bw'onaabangamu enviiri zo ng'omanyi nti zirinakyo teziri mu relaxer ziba zirina okudda wansi. Ekirala abantu abasinga kati bali mu nviiri za nakyo lwa nsonga nti kati ebizigo ebikola relaxer oba ebizigo ebikola straight babicupula. Ogenda kuba olaba nti olina enviiri zo nga za nakyo nga nnungi ogambe nti kankyuseeko ngende mu straight. Naye mukwano ogenda mu straight ojja kwegomba okudda mu nakyo mu ddakiika emu kubanga ojja biteekamu ebizigo bikwokya omubiri osange wano wakutuse wali wakutuse abakimanyiko muyinza okunjulira. Era abantu abasinga kati obasanga bali ku nakyo naye ate nakyo ali okay. Nakyo taboola kintu kyonna ne bw'oba nga tolina shampo nakyo osobola omunaabisaamu sabbuuni yenna gw'osanze. Naye gundi straight bw'oba olina straight takkirizibwa muteekamu buli kimu kyonna oba osanze. Ekisigo ky'oba okozeseza oba shampo oba biki kye kiba kimakinga ne straight wo. Kyo kyenfuna mbagamba nakyo aluma naye ate nakyo mulungi kubanga ne bw'oba oli mwavu nga bikukubye sabbuuni ne ono sabbuuni wo okunaaba osobola omunaabisa mu nviiri ate ne zitabako kintu kyonna enviiri za nakyo. So enviiri za nakyo ziri expensive naye ate teziboola kye kirungi kyazo. W'olinira ssente ogenda mu gundi mu saluuni n'oteekamu ssente n'onaabamu biki nze nina omukazi ankoleye Uganda ankolera $200 buli wiiki bwe mba ngenzeeyo ankolera kale kiba kisinziira naye ate talina kizigo kyonna kyateekamu ntu oba biki just kugendamu nakunaaba alina mashini engeri gyakozesaamu engeri gyazikozesaamu. Bw'olaba zino enviiri oyinza okulowooza nti straight naye nga si straight. Bw'aba amaze okunkolamu
kitwala mwezi mulamba nga enviiri zino tezinaba kuddayo mabega bwe ziti okitegeera nga tezinaba kuddayo mabega zimala mwezi mulamba nga ziraba abantu bagamba wazitaddemu straight naye nga si straight nga ziri kiriya so kati bwe nkulaga ekyo ekifaananyi ne nkulaga ne zino enviiri oyinza okugamba si ze zimu era abantu abamu ne balimba nti enviiri ziri ki teziri mu straight naye nga teziri mu straight so guys ngenda balaga ku mashini zezimu zenkozesa ninawo straightener 2 ninawo dryer so ngenda kubalaga era mulabeko enjawulo ku straightener ne ku dryer eriwa ennungi gye nina okukozesa waliwo dryer gye nagula bannange ekintu ekiri expensive kisigala nga kiri ku mutindo naye bino ebintu bye tugula bbeeyi layisi mukwano genda bigula wetandika okwejjusa nagula byaki singa namanya nenyongerezaako negula ebyebbeeyi so ngenda kubalaga era mugenda kubamuleetawo enjawulo kubanga era ngenda maaso nga nkola enviiri zange ngolaba engeri gyonna okukolamu enviiri zino bw'oba omaze okugula eyo dryer nga gwagenda okwekola mu nviiri zo ngenda kukulaga ekisaanyizo kyolina okukozesa mu nviiri zo nga gwokola dryer enviiri zo tozireka nga ziri open bwe bati omanyi nti ogenda kumala kunaabamu okole dryer olina okuzikolamu ebituta bwe bati nga bwolaba bwe mbikoze era yensonga lwaki nakola ki nasinabamu nembisiba bwe nti okitegeera kubanga namanya nti anytime nja kwetaaga okukola kyokukola stitchwa ojja kwetaaga okusanyirira so kubanga oba okoze bwe bati tezigenda kusumbuwa naye bonna azireka nga ziri open like this ogenda kukola wano side eno side togenda kukolawo munfuna bulungi so tugenda atandika tulabe mashini zaffe engeri gye tugenda ozikozesaawo kati ntandise eno mashini mugiraba simanyi oba mugiraba bulungi eno mashini mugiraba ngigula mitwalo angambe nti mitwalo 6 sente ezizo zinazijjako 59 so kambali wamu mitwalo 6 naye nga mitwalo 5 mweka so eno mashini yanjawulo eno mashini kale nze teyankolera bulungi nga bwenjagala era obupapula bwayo mubulaba Anita wambuuza nti oyagala kulaba mashini gyonaagula abaana abamu babuuza baagala gula mashini anti kati olaba kino kimashini kiri wano nakyo kati ogenda kutandika nga weeteekamu bwe bati mu nviiri olabe nga kino kitandika okutambula kiraba so bino ebintu bya layisi si birungi so kambalage kati neno ogiraba ndowooza olabawo enjawulo eno mashini ya mitwalo 6 600 dirham neeno ndowooza olaba nti zirinako enjawulo okitegeera era kati kino nja kitwala kibeere nga decoration ewange naye kati eno gye nja okukozesanga era bwe oba olina enviiri za nakyo weeveemu ssente bw'oba omanyi nti oyagala enviiri zo eza nakyo weeveemu ssente ogule eno mashini original ya mitwalo 6 nga bwe nkugambye 600 then tali original so gifuna ku 400 200 300 like that naye nga yeeno era eno ogenda kuba olaba engeri gye ngikozesaamu eno ekisanyizo kyakyo kye ngikozesaako kikino ogenda kuba olaba engeri gyenkola ki gye mbitandikamu naye nga sinabatandika kubikolako ngenda kulaga type za mashini zenina wano eno just keep watching bw'oba tunasubscribinga tiwerabira subscribinga so kati eri mashini za dryer nzimaze genda ku straightener ono naye alimu ebika straightener alimu ebika ono straightener wa mitwalo 5 byonna bya kampuni emu
Sanga omulaba naye kati straightener sisobola gikozesa kubanga straightener bayetaga omuntu nga akukola mabega oba nkale ng'ali okukola enviiri. Kati ogamba nti ojja kwekozesa oba ojja kweyokya kuba nakigezaako olumu nga njagala kwekola neneekola ki neneeyokya. Tulinawo n'omulala straightener. Kano ka straightener ka $12. Era ko ssente tewali. Ebyebbeeyi tebateekako ssente munnange naye bino ebya layisi sanga bataddeko obusente. Okalaba? Naye ssente nzijukira $112 dirham. So ngenda kabikola. Bannange oba oyagala nviiri olina ozifaako oba olina oziteekamu ssente straight ogenda mukola enkya agenda kukutama. Okalaba kano? Kasubire nti mumanyi engeri gy'oba kakozesaamu. Kano oba osobola okwekola. Kitegeera. Neno nabyo byakuyiga nonna. Wano wa design oteekawo enviiri n'ogiraba oti nesaagala bikola kati Justin ndi Balagai. Oteekako ng'oyagala design ng'omaze okuzikola straight n'ozigiraba oti then n'okata straight n'akola ki neka design nekaje nabikolako ko nesaakola video. So nomala n'onyiga waliwo obupeesa bw'onyigako kano kawano then kana akapeesa kawano eno. So kati n'okwata enviiri zo n'oteekamu bwoti nota neweeyokya bwoti. Naye nze leero ngenda kukola just blow dryer okusinziira obudde. Yeno blow dryer gye ngenda okukozesa okusinziira nti obudde nina butono nzizereeti. Nga nnokwasaganya emirimu gy'abakama bange. Waliwo akalala ka mashini kenjagala okubalaga. Waliwo kano ka mashini. Kano ka mashini ab'enviiri engumu tosobola kakozesa. N'enviiri zo bwe ziba soft kana ka mashini kali easy. Oyinza okasanga nga bakatunda ku mitwalo nga 10 oba 8 ku 80 dirham something like that oba 90 dirham like that something oba kisinziira kale kampani ebe katunda etya. So waliwo okasanga kali mu 4-in-1 biki bwe bitojja kalabanga ku box bawandiseeko like buntu 4 5 ka box kano nakasoola. So okakola bulungi naye ku nviiri ezange tekasobola kuzookya nnyo kubanga enviiri zange ziri so hard. Enviiri zange ngumu zeetaaga ekintu ekyokya naye waliwo abaana abalina enviiri nga si ngumu kale nga ziri soft oba osobola okukakozesa. Ate bw'ogenda okugula mu supermarket oba mu mall osobola okugulayo nga kali 1-in-1 kaba original. Kano tekali original ogulayo 1-in-1 kaba better. Okay, just njagadde obalagazi mashini zoba olina okugula. Anita wambuuza mashini gy'olina okugula. Mashini gy'onaaba olina okugula enviiri nga kisinziira enviiri zo zimanyi ziri hard olina okugula mashini bweti. Ne lwakubanga nti sirinawo kati box y'eno mashini. Box y'eno mashini nagisuula munansonyiwa. Naye bonna agenda okulaba mashini yonna ngeri mu kika bweki omanye eno mashini si nnungi. So ogenda kuziraba nti za njawulo nga bw'oziraba wano eno. Okay, so guys let's start. Tandika okukola ku nviiri zo osobola okulaba engeri gy'osobola okwekolamu enviiri zo. Ne bw'oba ozze Uganda ng'olina amasannyalaze osobola okwekozesa eno mashini ng'olina ebisanyizo nga byokola omala ogende otambulemu nga towaddeeyo ssente wadde. So keep watching. Kati olaba ono oyiro oba ketalina omulaba ono oyiro. Ono oyiro oba omaze okukola straight ogenda ono oyiro omukozesa ng'omaze kukola ku nviiri zo ng'omaze buli kimu n'omuteekamu ku making enviiri zo nga ziri lookinga shine kale nga ziri shine kale nga zirabika bulungi. Bw'obanga oguze eno mashini ye agenderako bino ebisanyirizo.
oba tolina bino ebisaanyizo oyinza ozikola ne zitavaayo bulungi eso ozikola naye kati nga gw'omuntu ziba tezijja kuvaayo bulungi naye oba olina bino bikwanguyira. Tiweerabirayo ne kano ka vaseline kano katono ne waliwo vaseline n'ebinene kati kisinziira ku olina naye nga vaseline si mubi ku nviiri guys, vaseline si mubi ku nviiri naye tomuteekamu no nga sonakola ki nga tonaba zikola osooka zikola after n'oteekamu vaseline oddamu n'okola. Katulabe engeri gye tugenda kwaki engeri gye tugenda okutandikamu. Oba obikola sino oba olina okulaba nti okola ki teziba mu kifo kimu nga tezikola ki nga tezitambatambula. Ono kiba kigenda kwanguyira otekamuko katono okola ki okwanguyira okuzisanyirira. So kati oba omaze tugenda leeta kano akasanyirizo kino ekisanyirizo oba omaze okukiteekamu ng'enviiri tezinaba kulambukuka bulungi tosobola kukisuka oba bunaagamba okukigira bwe bati kiba enviiri ziba zigenda kuluma oba omaze okiteekamu bati olina okuopenga. Ndowooza osobola olaba nti zivuddeyo.
kati no nze sirizigisa bulungi naye oba olina omuntu akokolako kiba beta naate ekisingako enviiri okusigala nga ziri bwe ziti kuba bwezi ziba tezirabika bulungi so ogenda kumala olabe bwe zimala bwe zigenda okufaanana. Okwatako katono katono enzo olw'obudde mirimu gy'ababoosi bange ginniize so kati awo kola ki kwata zino osobole okumala mangu yakuba waliwo abambuuziza nti mbakole ki mbalage.
wabula ez'emabega zo zikooya.
I'm done with this machine. Nyo kubanga nti nze ali okwekola oba tosobola kwekola obulungi. So bw'oba oyagala enviiri zisobole okuba obulongokofu obulungi, bw'oba olina omuntu aba asobola okukola straighteners ate oba tomulina kyova olaba nkozesa kati kano njagala zisobole okugolola obulungi. Anyway, tezigenda kugoloka bulungi nga bwe nyina zigolola kubanga omuntu abanga yali okukolako azigolola bulungi n'olaba nga zivuddeyo nga ziri okay. Naye kubanga nti siina muntu so kati ogenda kulaba just to taking care yo here nga tewali muntu ali okukola ki okuyambako. Kitiibwa kya mukyala kwefaako oba tofudde ku nviiri z'omukwano tebyagenda kukola ki tebyagenda zifaako. Wow, I think now I have done my hair. I have tried. So, yazinyiridde bulungi naye nga wano mba nsobola okugenderawo we mba njagala osanyira mba nsobola osanyira.
So now it's somehow better. So obumaze ngoleta ka oilo kaffe okateekamu mukwano nga omaze okukola straightener oba hot comb. Then toteekamu bungi, just osiigako kubanga ziwonya bulungi ate nga zirabika bulungi. So nga mukwano tonna subscribinga simanyi kyolinze. Tuli wano ku ssomero ly'okulaba ng'olabira enviiri zo, oziwa ebiriisa, oziwa ebyokunywa, ng'oziwa emmere okulaba nga zisobola okuvayo bulungi. Now my hair, it's look like wow. Yeah, kati onaaba nzeeyo Uganda oyinza ogamba nti mbadde mu saluuni. Ng'omaze okwekolako mutajja kutegeera nti okoze eki, nti gwajje kuliddeko ewaka. Kati bw'obanga omaze okukola ku nviiri zo bwe ziti, tozirekanga bwe ziti nga bw'oziraba okugamba nti tezidda mabega. Osobola ozikwata bw'oti, osobola ozikwata bw'oti ozikwatira mu makati okulaba nti tezikola ki, nti tezidda mabega. Tebiba byangu naye ky'oyagala kikuseesa. Oh, I'm done. So kati nga mukwano tonna subscribinga, nkusaba subscribing olwa video empya. So bumaze okukola kaviiriko ne kanyirira, toyinza kukiikiriza nti nga wakalabye mu kusooka ne kati bwe kalabika. Wabula zo zisibye bubi naye sijja genderawo awo. Olaba sizinywezezza naye. I'm done. Thank you for watching. Please, thanks for subscribe. Thanks for watching. Mukama bampera omukisa. Bye bye.